بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Matendo gonna malungi ga Allahu tabaraka wa ta'ala oyo ateekeddwa yekka okubeera nga atenderezebwa era nga atendebwa n'amatendo ag'obujjuvu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe al-ikhlasu fil qawli wal amal. Amin. Hadithi njagala tusomeko olwaleero hadithi ya 10 mu Nawawi. Hadithi ya 10 olwokuba temujjukira nange nga sijjukira tutebbanga gwanvu nga tetusoma ku hadithi. Yarhamukallah. Hadithi ya 10 mu 40 النووي. حديث يفاكو أبي هريرة رضي الله عنه قال يا قام أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم يا قام إن الله طيب. الله سبحانه وتعالى mulungi ali pure. Hadithi ya 10 النووي. لا يقبل إلا الطيبة. Era taina kyakkiriza kigenda wuwe okujjako nga kirungi. Inna Allaha tayyib. Allah ali pure. La yaqbalu, taina kyakkiriza kigenda wuwe okujjako nga ki illa tayyiban, nga nakyo kiri pure. Bw'osala essalayo gezaako nnyo okugitereeza esobole okutwalibwa. Lwaki? Inna Allaha tayyib la yaqbal illa tayyiba. Olaba abantu masjid bambi atambudde okujja asaale ng'ate olugendo lwatandise okutambula luli mu mayiro 2 najja asaale salatu jamaa, oba n'asanga jamaa ng'ewedde. Abantu bonna abatamanyi kusaala be bantu abajja nga jama zikoze
onulya n'ogamba nange nze nange singa nze mbaddenga makisi eno nange sigiwa ayambadde ka t-shirt bwakutama omugongo gwonna negulabika ate sola abojjawo ombuzje ate n'otunulya n'ogamba la hawla wala quwwata illa billah Allah gwe weesigaliza ebintu byo otegeera inna allaha tayyib hadisi eno nkulu ekola ku buli mulimo gwonna gw'okola ki ku buli kintu kyonna ky'olowooza nti osobola okusuubira okukifunamu empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala oteekwa kukipimira ku hadisi eyo nti kino kyenkoze singanze bakimpadde nkikiriza singa osala essola naye nga n'ogisaala nga tolinaamu khushu'u n'ogisaala ng'ebirowoozo byo byonna biri ku kumala swala ogamba Allah subhanahu wa ta'ala abajja kugikkiriza ekyo okuddamu nti nedda aba tajja kugikkiriza lwaki Allah subhanahu wa ta'ala mulungi takkiriza okujjako ekirungi Allah subhanahu wa ta'ala mulungi takkiriza okujjako akkiriza birungi omulimo gwonna abanga omugaleewo omulimo gwonna gupimirwa ku minzaani y'amayinja ago omulimo okuyitibwa nti mulungi gwonna gw'ogenda okukola minzaani y'amayinja ago erimu kulyo bwe liba teririiko teguba mulungi bweba n'erimu ng'eddala teririiko teguba te ekisooka al-ikhlaasu okukola omulimo ng'ogukoze lillahi azza wa jalla ng'ogukoze ki lillahi azza wa jalla akakwakulizo akasooka ku mulimo kasookola omulimo n'oguyingizaamu ekitonde kyonna mu mulimo ogwo Allah subhanahu wa ta'ala akulekera omulimo gwo n'ekitonde ekyo kyoyingizaamu Allah yagamba nti inni agina shurakai nze kwegamba sirina bwetaavu bwonna kubeera nti omuntu angattako ekintu kyonna mu mulimo gwe oyo yenna angattako ekintu mu mulimo gwe mulekera omulimo gwe n'ekikugamba ekyo ekintu ky'omutaddeko kibeere nga kikusasula kitegerekeka eyo ye minzaani esooka ku mulimo omulimo oteekwa gukola lillah buli kintu kyonna ky'olowooza nti osuubira kukifunamu empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala oteekwa kikola ikhlaasan lahu kyobulaba nga sheitaani yagamba nti bonna ngenda kukola ki bonna ngenda kubabuza bonna negamba illa ibadaka minhum almukhlasina okujjako abaddu bokka abakola nga bakola bi ikhlaas okimanyi omuntu bw'akola omulimo ng'akoze bi ikhlaasi takaluubirirwa era tazitoowererwa mulimo gwonna manya tazitoowererwa buzibu bwonna bwonaamutuukako ku lw'omulimu ogwo naye omuntu kasookola omulimo nga omulimo ogwo togukoze bi ikhlaasi oba ojja kukyuka naki n'embeera enembeera bwejja nebeera nga ekuwaliriza ogamba embeera ekufoosiinza okubeera nga obaako embeera gy'oyingiramu
omuntu waba takola bi ikhlas oba mulimo gwabadde akola nga teyagukola bi ikhlasi gw'osanga ng'akyuse n'ava ku kiri kyabaddeko n'akola otherwise. Kitegerekka ako ke kakoliza akasooka omulimu okubeera nti mutuufu mubeera ng'ogukoze lillah azza wa jalla. Akakakolizaako okubiri almutabaa ogukola nga nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yagukola. Kyekisooka nga nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yayigiriza okugukola. Tebolaba mumusomesa wange mwagala nnyo naye lwakuba asomesa mu Luganda olumisiri. Asomesa mu Luganda oluki bw'oba toli mulungi nnyo mu Lumisiri oyinza obutategeera byakola ki naye nga musomesa mukugu Muhammad Sharif Ishaq Abu Ishaq al-Khuwaini muteka mboti erinnya lye y'omu ku bantu abamanyi hadith biiznillah azza wa jalla. Yagamba empagi tawhidi eina ebikolo bitano. Yagamba nti tawhidi ayawulwamu emirundi esatu. Agamba tawhidi ayawulwamu emirundi etaano aina ebikolo bitano. Atawhidi rububiyya okukakasa obulezi bwa Allah tabaraka wa ta'ala. Okakasaawo obulezi bwa Allah ti Allah yakulinako obulabirizi. Okakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala yakulinako obulabirizi. Allah subhanahu wa ta'ala yena nyini kutubeezaawo. Kitegerekeka bwatyo yatuyinako obuvunaanyizibwa tubaddewo tutya. Kyobulaba nga mu bimu bye yatugamba nti ebyo omuntu tabimanyi tamanyi kyagenda kulya nkya. Mu bimu bye yatugamba nti ebyo omuntu takola ki mukayibaatul khamsa ebintu ebitaano bye yatulagira manya bye yatugamba nti ebyo byo tewali abimanyi okujjako ani tamanyi kikyagenda kulya nkya. ماذا تكسب غدا؟ You don't know. Ne bw'oba olya mmere nga oyina emmere gy'oyagala ennyo ne bagikufumbira nga teri mwezo emmere zigenda okuliibwa gwe wallahi togirya. Bafumbirako olumu emmere Rangamba seka yangu emmere yo twagikufumbidde wano yeeba n'ekyennyanja ne lumonde nga kanzije maazi ngenda temakasukira omulimu ngenda okuvaako nga kumpi kintwalidde hours nga 2 n'ekitundu gye nali nayo ne banyongererayo omulala ne banyongererayo emirimo ng'egi ne tukuluka wakati zigenda kuwera 9 ne nga jagiri enkya biizinillah. Enkya nakeera ate matulutulu nefuluma ogenda okumala kakana emmere gye baŋŋamba bo bajeeririra kati ekyo emmere yo ffe twagiridde ng'egenda kwonooneka. Kati ne bw'oba oyagala otya tuyina mwe tutambulira ekyo bw'omala okukitegeera nti tuyina mwe tutambulira oba tokyalina waasiwaasi yenna ku buli kintu kyonna kyogera okuma. Kati omulimu gwo okubeera nti gukkirizibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala guteeka kubeerako empagi enkulu 2 ogukoze lillahi azza wa jalla. Ekyokubiri ogukoze nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yakolaki bwe yayigiriza. Kati buli lwokola omulimu gwonna ne gubeerako empagi emu ku 2 ne gubeerako nga okukale okukoza bi ikhlas okukoze nga Allah kugamba enniya yo yonna eyagala ofunemu empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala.
n'ogulongoosa nnyo ofunemu empeera mu maaso gaani nga Allah subhanahu wa ta'ala naye togukoze bilmutaaba togoberedde mu gwo omubaka sallallahu alaihi wasallam n'olwekyo omulimo gwo gugenda kuddizibwa togenda gufuna mu mpeera lwaki kubanga empagi bbiri ku z'omulimo zombi tezikoze ekyo newogukola nga nabbi sallallahu alaihi wasallam katugambe obadde osaala swalayo n'olaba nti abduwaidi azze oba gondi azze oba musa azze n'olongoosa eswalayo okusinga w'obadde ogirongoosa abduwaidi akakase nti ki kyoli wakatabi halas omulimu gukoze gufudde hadithi ya leero egamba inna allaha tayyib Allah subhanahu wa ta'ala mulungi wala yaqbalu illa tayyiban talina kyakkiriza kigenda wuwe okujjako nga kirungi n'agamba nti inna allaha ta'ala mazima Allah subhanahu wa ta'ala amara almu'minina bima amara bihi almursalina Allah subhanahu wa ta'ala yalagira abakkiriza ekyo kyeyalagira bannabbi oba ababaka yagamba nti ya ayuha rusul abange mu ababaka kulu min tayyibati wa amalu saliha mulye nga mulya ebirungi buli kyonna kiri ku nsi kirungi kyonna kiriibwa kitegerekeka buli ekiri ku nsi kyonna kikola ki kirungi okujjako ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byagamba byabange bino temubirya biri 11 aya emu egamba 10 endala negamba ki 11 ekyewuunyisa nti ebyo 11 ebyo abantu babirumbagana ne babirya ne basigala nga nabiri Allah byabakkiriza okulya nabyo byonna kugamba byonna tubifiiramu bino yatugamba bino temubirya 11 temubirya agonda mu ekyo naga nti kino Allah yatugaana kitosigera kukirya oyo abate Allah subhanahu wa ta'ala okiwulira kati agamba nti yena alya buli oyo yabagenda okufuna obuzibu Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti yagamba ababaka ya ayuha rusulu abange mu ababaka kulu min tayyibati mulyenga birungi mulyenga ki ekintu kiyinza okubeera nga kirungi gy'oli naye nga si kirungi gyendi wabula nga kye halaali wabula nga gwe bw'okirya tolina kyokola ki tolina buzibu bwonna bw'ofuna wabula ate nga nze bwe nkirya kikola ki nyina mukwano gwange okulya akantu konna nga kalimu akanyeebwa lumu namulabako ko ng'olulimi luzimbye bwe luti nangamba yo kati oyo gwe wagiza oyo olowooza temwabadde munnati kamufumbira emmere ne simanyi bayita dizaati oba ye dizaati eki kati eyafuta miiru eyo ka dizaati ako kati tugenda okusomako nga ddala mwali munnati naye ng'olulimi luzimbye
mutabani wange naye alina problem ya nnaasi tewaali kigero kyali yasiibi n'ateekako kunaataka emisinde gye nadduka gitebakidukangako mulamu wange nanoonya kuwesanduulu famasi emwengula antihistaminikozige batandikiddewo okugira mulaba ntiibasiikaa kati ekyo kiri halaali naye laisa tayibu alaihi ye sikiti si kirungi bwetugamba tomala gagamba nti nze nyina kulya buli nga kikutuusaako obuzibu nedda kiri halaali bwolaba nga kikutuusaako ki atugambe nti waliwo ekiseera alaikum salaam warahmatullah nga bwendya amatooke nga bwendya amatooke nga emisinde gye nayitawo miyitirivu kati nentuuka okubeera nga amatooke era ne kakati bw'oba ogampadde alhamdulillah bw'oba togampadde fala baasa bika nsiiza kunyiikira nti ondiddeko ki lwaki namalako emyaka 9 nga sirya matooke emyaka 9 nga sirya kati apatayiti yaago neekola ki netayiba matooke malungi kuggwe gayinza okubeera nga malungi naye nga ate ku muntu omulala ki Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba nti ya ayuha rusulu abange mmwe ababaka kulu min tayibaati mulyenga birungi wa'malu saliha mukolenga n'emirimu mirungi omulimu okuyitibwa omulungi gwegwo nga ogukoze bi-ikhlas ate nga guliko mutabaa ogukoze nga nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yayigiriza kugwo obanga bwe yakola kugwo kitegerekeka ogwo gwe guyitibwa omulimu ki omulungi buli lwokola omulimu ne gukendeerako ekimu ku ebyo ebibiri ne kikendeeramu teguba tegukyali amalu saalihu guba tekikola ki Allah yagamba nti wa amalu saalihu yarfa'uhu yani n'omuntu akola emirimu emirungi ne gimusitula amaki amadaala buli okola omulimu omulungi nga gujjuddeko ebitendo bino ebibiri ng'ogukoze lillahi azza wa jalla n'ogubeera nga ogukoze nga nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yagulagira tarfa'uka omulimu ogwo gukusitula eddaala muki mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala katugambe nti singa obadde okola adhikaari nga waliwo dhikiri nabbi sallallahu alaihi wasallama yagiyigiriza bwati gwe n'ogikola bwoti ng'oyagala kuweza kingi nga dhikiri ki oyinza giteeka mu kigambo ki byonna ebyo byonna mwebiri wabula oyinza bikyuka mu biseera nga zikiri ki singa ogamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ذكر وبس ذكر ذكر يا الدعاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في جواد أوجد الرم كفنا أمبير ما سبحان الله سبحانه وتعالى نيه توجد كفنا يواد ودا أكانين كول توجد كولاج رواتي توجد كفنا باga oyongedde Muhammad sallallahu alaihi wasallam tata kola omulimu gwo kitegeeza omulimu gwo gwokoze si mulimo ki
simulimo mulungi. inna alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu oyongedde muki wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkala ebyo ne bina abantu bikolati babiteekamu. inna alhamdulillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natawakkala alayhi wa natubu ilayhi. naam bigambo birungi naye wano woobitadde siwo biteeka okugenda. kitegeeza nti omulimo gw'okoze ogwo obadde ogenderera mu kufunamu mpeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, naye togenda kukola ki? Togenda kufuna. Ibn Mas'ud kye yagamba nti kam min murid al-khayri la yajiduhu. Bameka bubagale okufuna obulungi nga tebakola ki? oba oyongeddeko ekitayongerwako, naye buli lwogamba amiina kati buli lwogamba amiina n'owera fataha kuba kitegeeza nti olina ky'olina okwongerako. okiwulira? amina ya rabbi, amina ya Allah. amina ekyo kyennyini, amina kyo kyennyini kitegeeza Allahumma amin. kyo amina kyennyini nnyini kitegeeza Allah yanukula. kyova olaba nga ate era abamu balina kyebongerako ne bagamba Allahumma amin. bagamba batya? bongera batera okuruga. aha eyo yonna nkola y'Abamisiri. Alaikum salaam. Tukajjayo. Abamisiri buli dduwa buli dhikiri bagirina kye bagiteekako. Siraamu omu yagamba nti Abamisiri bakyakutte ekifo ekisooka mu bidi'aati. okiwulira? Abamisiri buli kintu balina kye bakikola ki? Tebakyongerako. N'olwekyo omulimu okubeera omulungi gulina kubeera nga gukwatagana bulungi nti ogukoze lillahi azza wa jalla tu nga gutawaafaka n'enkola ya Nabbi sallallahu alaihi wasallama oba al-mutaba'a. Kyova nga Sheikh Muhammad Ishaq yagamba nti bw'ate bw'oba otunuulidde oyinza okulaba nga mutaba'a eringa yeefuga tawhidi zino zonna. Lwaki? Kubanga buli lw'omala okwawula Allah subhanahu wa ta'ala, abakufaari Mekka baali bawula Allah subhanahu wa ta'ala rububiyya, baali bakakasa nti Allah yatonda buli kimu era yagira yabalabirira, naye uluhiyya ne bagaana buta bwasinzibwa. Kati buli lw'okolako ekimu n'otakola kirala. Kati zino emitako gya tawhidi gyonna girina kubeera wamu okusobola okukola. Kati buli onakola mutaba'a mu tawhidi oba mu ibada kiba kitegeeza ogwo omulimo si mulungi. inna Allaha tayyib, Allah subhanahu wa ta'ala mulungi, wala yaqbal illa tayyiba. Takkiriza kintu kyonna okujjako akkiriza kirungi. Era Allah subhanahu wa ta'ala nagamba babaka kati yabadde ku babaka nagamba ya ayuha alladhina amanu, abange mu abakkiriza, kulu min tayyibati ma razaqnakum, mulyenga birungi. Ebirungi tubitegedde. Ebirungi tubitegedde nti ekirungi ebintu byonna entandikwa ya buli kintu kyonna halal. al aslu fi al ashya al ibaha,
buli kintu kyonna entandikwa yaakyo buli wokirabiraawo bwoti kibeera halali okujjako ebintu bibiri mbeka byo entandikwa yaabyo haramu. Ennyama buli lwolaba ennyama nga tonnaba kutandika kulya ekikolo kyayo gibalire etiriki eri haramu okujja nga ennyama eri halali naam. kati awo omutima ne gukola ki naye ekikolo ky'ennyama ebeera haramu okutuusa nga wamaze okubeerawo obujulizi obukakasa nti ennyama yaki omukazi omukyala buli lw'omulabangako bwoti bweppa aba haramu gy'oli okutuusa nga amaze okukola ki okuhalalisibwa amaze okumukuwa mu butuufu. Naye nga buli w'omulaberako bwoti muzigo kuki omuliro. Kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba abakkiriza nti abakkiriza mulyenga ebirungi bimaana ebyo ebibagasa. Bw'olaba nga kintu gundi bw'okirya okifunamu obuzibu si kirungi gy'oli, naye si kirungi kugamba nti ate kiri haramu, wabula kiri kirungi eri omuntu omulala, naye ate ng'omuntu omulala kibi gyali kimukosa. Kati oyo era n'agamba Allah tabaraka wa ta'ala maaya eno nti washkurullah, bw'omala okulya ebirungi ebyo byonna ebyo bye nabawa, washkurullah, mwebazenga Allah subhanahu wa ta'ala in kuntum iyyahu ta'budun, mumbeeranga Allah tabaraka wa ta'ala bwemukolaki bwemusinza. Tuli kuki? Tuli ku nti Allah mulungi takkiriza okujjako ki okujjako ekintu ekirungi. Ya 10 hadithi ya 10. Kati Abu Huraira agamba nti thumma dhakara rajulan, yamala okwogera ebyo n'ayogera ku musajja yutiru safar, ng'ali mu lugendo, atambudde olugendo luwanvu. Lwaki ayogera lugendo? Lwaki ayogera ku muntu ali mu lugendo? Kubanga omuntu bw'aba mu lugendo eddwa yekola ki? Y'omu ku bantu abasatu eddwa zaabwe nga zaanukulwa instantly omuntu ali mu lugendo. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti ash'asha agbara, yenna agubaasi ajjudde enfuufu, ali ddala mu position yennyini y'okubeera nga edduwa ekola ki? Eyanukulwa. Naye yamuddu ila sama, ng'awandika emikono gye eri eggulu, agamba ya rabbi wa mat'amahu haram, ng'ebyokulya bye ki? Ebyokulya bye ki? Haramu. Kitegeeza ki? Nti ebbanga ly'omala ng'olya haramu, eddwazo zonna tewali kwanukulwa. Kitegeeza ti omuntu alya haramu eddwazi tezikola ki? Tezaanukulwa. Wa mashrabahu haramu, okulya kwe alya haramu, anywa haramu, wa malibasahu haramu, ne byayambadde byennyini byonna haramu, wa gudhiya bil harami, era yakulira nakuki? Yakulira na ku mmere yaki? Taata wo bw'abeera nga musajja mubbi wa nte, n'ogenda okuzaalibwa nga Haji gundi amanyiddwa nti oyo obugagga bwonna yabujja mu kubba nte, kyolira, oba yasikulanga emmotoka z'abantu, obugagga bwonna obwo bw'olaba yabujja muki? mu kusikula mmotoka z'abantu, oba yalinga kkondo. Okitegeera? Kiba kitegeeza ki? Tanta gudhiya bil haram, wakulira ku haram.
kati naawe oyinza okubeera ng'edduwaazo nazo nga tezijja kwanukula kubanga guziya bil haraji naye gwe bw'oba olongoosezza biri taatawo bye yakuliisa ng'oluvannyuma gwe olw'okutereera n'otegeera ebyo taatawo bye yakuliisa n'ogamba nsigenda kuddayo kulya haraamu illa man taaba wa amana wa aslaha okujjako oyo yenna aba akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala neyeenenya n'alongoosa Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti fa abanno Allah bakyusizaamu biri bye yabbanga bye yakola ki omuntu bwe yeenenya bwe bulungi bw'okwenenya Allah yatugamba nti oyo yenna yeenenya biri bye yali asitula emmotoka z'abantu emmere yonna yonna ente ze yabbanga bwe yeenenya n'agamba kitaddeyo kubba Allah biri byonna bye yakola mu mirimu mu ssente ze ezo eza haramu Allah akabimukyusizaamu nebibaati nebyo birungi n'abimuwandiikako nti mirimu mirungi lwaki yeenenyezza mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala olwenenya. Kati nno ago nno ge masailu agali mu gundi mu hadithi eyo. Eyo hadithi rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam yali amaliza hadithi eno yagamba fa anna yustajabu. Muntu akuliddeko haramu, alidde haramu, ayambala haramu, byonna byalina byaki bya haramu, fa anna yustajabu lahu. Omuntu ng'oyo anaabeera ayanukulwa atya begerekeka. Kakati kiva musajja abba sente ku makampuni babayina bikipuli babayina babikipuli okukipula kubba okukipula kuba kubba singa oli afuna sente ez'ebicupuli oyo aba mubbi. Ne batwala abantu abenkanankana ekizimbe kino e Makka afune ki? Afune empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, tagenda kufunayo wadde ki? Lwaki? Mubbi. Ate inna Allah ki? Inna Allah tayyib wala yakbalu illa tayyiba. Kati kitegeeza nti sente zino ze yabba ne bw'anaagezaako ate okutwala abantu e Makka ne bw'anaakola hijja 20 sijja emyaka 20 naye nga sente entandikwa yaazo bicupuli, kiba kitegeeza nti omuntu ono hijja ze tezijja kukkirizibwa. Lwaki? Inna Allaha tayyibu wala yakbalu illa tayyiba. Allah subhanahu wa ta'ala mulungi takkiriza okujjako akkiriza bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu surati Maida nti qul, bagambe, la yastawi al-khabith, abebase muzukuke, la yastawi al-khabith, buli bagambe nti tebyenkanankana, tebisobola kukola ki? Al-khabithu, ebintu ebibi, sente z'omuntu ng'azijje mu bubi tezifaanana nga sente z'omuntu agenze wali n'akola omulimu gwe n'omusasula pawundi za 2 n'addeeka, Allah n'amuteera baraka mu sente ezo. Otegeera? Ono n'agenda n'anyakula $50 egya $,
n'atiba nonamuwa hijja olinamuwa hijja olinamuwa hijja olinamuwa hijja agezaako kulongoosa ki kufuna mpeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala era alowooza nti ye kati akola bulungi ne Allah subhanahu wa ta'ala tugamba surati Maida aya ya 10 qul bagambe la yastawi al-khabithu wat-tayyib ekirungi n'ekibi tebifaanana era tebyenkanankana era tebigenda kukola tebigenda kwenkanankana walau a'jabaka kasratul hadith waddenga obungi bwa kino ekibi bukwewuunyisizza tebasobola kukola ki tebisobola okufaanagana lwaki ono yatandika sente ze mu haramu oba nabba emmotoka e Rwanda n'azitwala ne bazijjamu yingini n'ayingiza yingini e Uganda na bamala okuyingiza yingini e Uganda n'azitunda n'atiba n'agamba kangende nkole ki kangendeko e Makka nkole kuki ku umura yalowooza nti kati kino kyagenda okukola kigenda kulongoosa ki umura ye gyagenda okukola abada tekisoboka abantu babba abantu bamala okubba nakakangende nkole umura Allah subhanahu wa ta'ala kyatugamba nti kul la yastawi al-khabithu wat-tayyib bagambe nti ekirungi sente nga zivudde mu sente embi ne sente nga zivudde mu sente ennungi tezienkanankana mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala walau a'jabaka kasratul khabith wadde nga omuntu wadde nga omuntu ye akola ki wadde nga omuntu aba alaba nti sente zeyajja mu bubi mu ntandikwa nga sente mbi wadde nga omuntu alaba nga sente ezo nnyingi nnyo naye mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ono omusajja atunga engatto omusajja agenda wali n'akola ne bamusasula olwabiri lwe omusajja agenda wali n'afuna akasente akatono ako kaba afunye yasinga obulungi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala okusinga ono ayina millions ne millions nga asuli yaazo zaali kiki abange mubeere muddala oba temwagala nga tuggalawo nga asuli yaazo yali ki yali haramu hadithi eri Mutabarani nga naye isnadi yayo erimu obunafu yagamba Abi Hurayra radiyallahu anhu idha haraja ar-rajulu omusajja waaba afulumye haajan binafqatin tayyiba ng'agenza okukola hijja nga ne sente ze zonna zaali kirini mmane we masala n'okola wano ovuga baasi ovuga takisi okola omulimu ogwo Allah subhanahu wa ta'ala gwakusobozesa okubeera nga okola ki oli musawo omala noga kati alhamdulillah kangende nkole ki kangende nkole hijja kati Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam agamba nti omuntu bw'aba akoze hijja binafaqatin tayyiba ng'akoze ne sente ze nga sente ze ennungi wawada rijlahu fi garzi olutuusa ekigere kye bw'ati wanuyirirwa n'agamba nti labbaika allahumma labbaika alhajji oba umura n'akola n'anuyirira umura oba hijja naadahu munadi
akowoola omukowooza n'agamba nti labbaika wa sa'daika. Bimaana bw'oba ogenza okukola umura mu sente ze za halaali, bw'oba ogenza okukola hijja mu sente ze zaati, bw'otuuka ku miiqaati n'ogamba labbaika allahumma alhajja walumura, naadaka almunaadi, omukowooze akowoola okuva waggulu. Bimaana omukowooze wa Allah subhanahu wa ta'ala ti labbaika wa sa'daika, oyanukuddwa era okkiriziddwa. Sente zo zaali zaati halaali, oyanukuddwa era okkiriziddwa. Zaadaka halaalun, sente zo zaali za halaalu. Walihiratuka halaal, n'entambulayo gye watambulamu yali ya halaal. Wa hijjuka mabruur, ne hijja yekoze ki tonabana kugikola ki, tonabana kugikola okyali ku miqaati. Bakuweddewo amawulire ag'essanyu nti byonna by'okoze bigenda kukkirizibwa. N'agamba nti waidha kharaja arrajulu binafkatin khabiisa, omuntu aba afulumye mu hijja, okugenda mu hijja naye nga sente ze yafulumamu, sente zagenza okukola mu hijja oba umura zaali sente nkyamu. Fawala rijaa fi garasi, n'atuuka mu kisifo ekinuyirirwamu miqaati, n'agamba nti labbaika allahumma labbaika, nti nyanukudde ayi Allah nkusaba okkiriza okwanukula kwange ku haji ne umura. Agamba nti addibwamu n'agamba nti la labbaika wa la sa'daika, hijjayo tekkiriziddwa. Okwanukula kukoyanukudde omukowooze yakowoola okujja okukola haji ne umura, ebikoze eki ebyanukuddwa. Kati kyava mugamba nti zaadaka haramu, entanda gye wajja nayo okukola hijja yali ya haramu. Wanafakatuka haramu, n'okuwaayo kwawaayo kwonna kwali kwa haramu. Wa hijjuka gayira mabruur, ne hijjayo teyali ntuufu. Bwatyo sanadi yayo erimu obunafu, erimu Tabarani as-Saghir. Tegeeza ati tufunemu ekyokuyiga nti bw'ogenda okukola umura oba hijja naye nga sente za haramu, bakugambirawo straight away totawaana baaba, sente zo zaadde zaati tokkiriziddwa, hijjayo tekkiriziddwa, umura yo tekoze eki tekkiriziddwa. N'olwekyo omuntu ayagala okukola hijja nekkirizibwa ateekwa kukola hijja nga ntuufu mu sente ze entuufu. Bw'oba oyagala okukola hijja nga olina sente nga za halaali, genda okole hijja. Wabula sente bwe ziba eza haramu, ogenda kuyisa ki? Genda kuyisa bivulu. Olwekyafaayo omusajja yagenda okukola umura, manya yagenda okukola hijja, batuuka mu miqaati, agamba labbaika allahumma labbaika, labbaika la sharika lak, labbaika allahumma labbaika, labbaika alhajja wal umra. Eddoboozi n'aliwulira efaanana bwe lityo, ne munne yali amuli ku gundi ku lusegere naye n'aliwulira. Agamba ye kijja kitya? N'amugamba emyaka 15 buli mwaka nzija, ne buli nkowoola mpulira eddoboozi lyennyini nga bw'oliwulidde nti hijjayo tetawaana kapuuti, tokkiriziddwa okuwoolako okujjako mu hajji, byonna tebikkiriziddwa. Kati ono eyali naye kyava mugamba ti buli emyaka 15 nga buli mwaka bakikugamba era nojja n'amugamba nti ate nzirewa ila kugamba bwe nziruka eri Allah subhanahu wa ta'ala ate naagendawo. Kale kanzinzije oba takkiriza naye nkoze eki? Naye yagamba nti emyaka 10 n'emeka 15 sana, naye nga buli enkowoola
labbayka allahumma alhajj wal umra baaziramu ne mpulira eddoboozi nga bw'oliwulidde nti la labbayka laka la saadayk era ne hijja etekoze eki onomugamba emyaka 13 buli lunaku omwaka ogira ojja n'agamba ate naddukirawo la malja illa ila Allah sisobola kudduka kuva eri Allah subhanahu wa ta'ala okujjako tulina kudduka nga tudda eri Allah subhanahu wa ta'ala n'olwekyo baganda bange omulimu gwonna okubeera nga mutuufu Allah subhanahu wa ta'ala okukkiriza omulimu gwo kuteekwa kubeera nga mulungi ekitegeeza n'omulimu omulungi oteekwa kubeera nga ogukoze bi ikhlas n'okumalirira nga ogukoze lillahi azza wa jalla olumu Abubakari yajja eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam ngamba ya Rasulallah ngenda nenkola omulimu nempulira nga ate nfunyeemu wasiwasi nti gamba nfunyeemu nga atagukoze lillah kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava amugamba nti bw'obanga ofunye ekintu ekyo ogambanga Allahumma inni a'udhu bika an ashruku bika wa ana a'lam wa a'udhu bika mimma la edote mujimanyi subhanallahi wa bihamdi edote mujimanyi Allahumma inni a'udhu bika an ashruku bika wa ana a'lam wa a'udhu bika mimma la a'lam muhsin muslimu mweri mukitegeera kati n'amugamba nti oba nno bwebukkiriza oba nnamaddala kugamba okubeera nga toli so confident ku mulimu gw'okoze nti kiki nti gujja kugamba gwe mulimu gukkiriziddwa subiranga mbakooyezza ebisigadde tujja kubiraba olulala biidhinillahi azza wa jalla سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wabeerawo alina kyayagala okubuuza waliwo gundi ayendala gundi eyo wulibwa yendala kutuwemu walegamba nti yanja Allah